أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه النواقض العشرة بذكر هذا النواقض الأخير، وهو الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد تكلمنا عما يتعلق بهذه المسألة في الدرس الماضي. مؤلف رحمه الله تعالى يوزك هذه النواقض بجوم وتمسلام الكمي، يوزك الناقض وين السنبايو يكمي eshijjomu omumusiraamu kyeyasembyayo ekyekumi yagamba al-i'raadu an diinillah, omuntu okuba amabega eddiini ya Allah. wa hadha ma yusamma bikufri al-i'raad, yani yu'ridu an diinihi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, wa yu'ridu an at-tawhid wa yu'ridu an al-aqidati as-sahiha ويعرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يمتو كبيرا akuba amabega tawhid, n'atasoma tawhid, n'atasoma opposite ya tawhid, n'abeera nga tasomye irimu ey'obwetteeka gyali nga bwe twagamba nti al-ilmu naw'an, ilimu ya miteeka ebiri: farudun kifaya wa farudul ayn. ulumu zaawukubwamu emiteeka ebiri, waliwo ulumu ng'okuzisoma farudul ayni, zawatteeka omuntu okuzisoma. wa hunaka ulumun, waliwo ate irimu endala nga taallumuhu, okuzisoma farudul kifaya, wabeera aba bagisomye bagimalira, nga ilmu eya almuamalat almaliya, ilmu albai washira, ilmu alfaraid wama ila dhalika min alumuri, ezo min alulumi, ezo ziri sunna, wabeerawo bazisomere batumalira. wa amma waliwo ulumu ng'ozisoma za bwatteeka, ng'okumanya omuntu bw'oyawula Allahu tabaraka wa taala, ng'okumanya bw'osaala, bw'osiiba, bw'osaddaaka, bw'otoola zaka, bw'okola hijja. ezo ulumu za bwatteeka, buli muntu ateekwa okubeera nga azimanyi. Muallifu rahimahullahu taala bwe yamala okwogera naaqidu eyo esembayo ey'okukuba amabega eddiini ya Allah, omuntu n'atasoma tawhid, n'akuba amabega omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'atakolera ku sunna ze, yagamba wala faruqa fi jamii hadhihi nawaqid, tewaliwo njawulo ku nawaqid zino zonna z'olaba mu kukaafuwaza kwazo amakulu mu muntu okulamulwa nti akaafuwadde. tewali njawulo baina alhazili, wakati w'omuntu abadde asaagamu obusaazi. omuntu n'akola ekintu ekimujja mu busiraamu naye ng'agamba mbadde nsaaga mu busaazi. Sheikh agamba tewali njawulo wakati wa muntu agudde mu kintu ekimujja mu busiraamu ng'abadde asaaga, waljad, n'omuntu abadde ng'ali serious, agenderedde, akoze agenderedde. walkhaif, n'omuntu abadde akoze ekikolwa ekimu eky'obukaafu just olw'okutya, abadde atidde n'akola ekikolwa eky'obukaafu. illa almukrah, okujjako bwe bakase obukasi. Bwe bakase obukasi yekka
oyo gwe baddiramu nga bamukase n'akola ekikolwa eky'obukaafu, oyo bamuddiramu takaafuwala. wa kulluha min a'zam ma yakun qatara. era ezo nawaqidu zeyayogera 10 shekhe yagamba zezimu kuzikyasinza okubeera ez'akabenje. amakulu bino byeyayogera wano byebimu ku bijja omuntu mu busiraamu ebikyasinza okubeera nga byakabenje. amakulu waliyo ebirala ebisobola okujja omuntu mu busiraamu, naye bino 10 shekhe byayogera wano byagamba byebikyasinza okubeera ebyakabenje mu bijja omuntu mu busiraamu. wa min akthar ma yakunu wuqua, era abantu bwe basinga okugwamu ennyo. fayambagi lilmuslim, nolwekyo kigwaniro ly'omusiraamu yenna an yahdaraha, yani an yahdara hadhihi nawaqid, okubeera nga yeewalira ddala n'okwesamba bino ebyogeddwa wano ebijja omuntu mu busiraamu ebyo 10. wayakhaafu minha ala nafsihi, n'okubeera nga yeetiirira nnyo, omwoyo gwagutiirira nnyo, agutiisa nnyo okuba nti tuyinza okukeera olunaku mu nnaku ng'abiguddemu. n'agamba naudu billahi min mujibati ghadabihi, twewogomerwa Allah atutaasa ebyo byonna ebiyinza tukakasisaako obusungu bwe, wa alimi iqabihi, n'ebibonerezo bye ebiruma ennyo. shekhe yagala la farqa fi hadhihi nawaqid al-ashara bayna al-jadi alladhi yaqsid ma yaqul. ono al-jadi huwa alladhi yaqsid ma yaquluhu, yaba agenderedde kyayogera bwe bayita al-jadi. huwa alladhi yaqsidu ma yaqulu, huwa al-jadi, nga ayogera agenderedde n'akubawo ekintu kyamanyi nga kya bukaafu. bwe bamugamba nti kundi kikibukaafu waza n'agamba tombuulira. kati yo alladhi yaqsidu ma yaqulu au yafalu, oba n'akola ekikolwa eky'obukaafu, asobola okwogera ekigambo nga kimukaafuwaza, ne bamugamba kikikaafuwaza n'agamba au yafal, oba n'akola ekikolwa ekimukaafuwaza. walhaziru, ate alhaziru wa huwa alladhi la yaqsudu, yaba byayogera taligenderedde. wa innama yafalu hadha min babi almazhi wallaib, yabikola mu mbeera yakusaaga, kusesa bantu nakuzanya, nga babira ku mikolo egy'embaga boogera ebintu mu busiraamu ebikaafuwaza, bakola ebikolwa mu busiraamu ebikaafuwaza. okiraba ati omuntu bw'atyo bw'abanga abadde agamba mbu asaagamu nnyo busaazi, tali siriyasi ku byayogera, oyo naye alamulwako nti akaafuwadde. wa fi hadha, shekhe agamba mu kino ekyokukaafuwaza, omuntu agambye nti mbadde nsaaga. era olaba ne aya ya Qur'an Allah tabaraka wa taala teyamutaliza, kubanga basahaba oli yewozaako n'agamba kunna nakhudhu wa nal'ab, tubadde tusaaga mu busaazi ng'era tuli mu muzannyo. nabbi n'abagamba, Allah agambye qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. فكفرهم الله سبحانه وتعالى ما أنهم كانوا يدعون المزاح. الله يبكافوزا أمنوا كبانغا كانوا يدعون المزاح، باغا ما تويتساغا مبساز ني الله تيولي دزيبي ببوغرا تيالوا نبدي يبغamba قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كو الله نامتي كاغي نومبكا كمبدde mujeregerera musagira la ta'tadiru, temwewozako tewali excuse yonna. qad kafartum ba'da imanikum, mukafuwadde oluvannyuma lw'okuba nti ate mubadde bakkiriza. ati shekhi yagamba nti wala farqa baina aljad walhazi, omuntu ne bwagwa mu bino ng'abadde asaaga mbu anyumisa simanyi mukolo n'ayogera ebijirege eddiini, kimukafuwaza atamanyi bwayagala omukolo gunyume. era shekhi agamba mu kino ekyokukaafuwaza omuntu abadde ayogera nga asaagasaaga naye n'ayogera ebimukaafuwaza, yagamba nti
وفي هذا الرد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه. ونمولمو okuzaayo mu kino ekigambo kyagambye nti omuntu ne bwayogera bwogezi oba n'akola ekikolwa kyonna eky'obukaafu, mulimu okuzaayo obubuze n'obulimba n'obukyamu bw'amadhabu g'abamurji'a. manyi walfiraq addaala, firaq addaala nyingi, ebibinja ebyawula ebiva ku manhaji entuufu ng'abakhawariji. bakhawariji min dhimni alfiraq addaala. abakhawariji bo bakola batya? yukaffiruna almuslimina bilkabair. abakhawariji bo bakafuwaza abasiraamu, oli wakola ezambi eddene bagamba oyo mukaafu. wayarawuna alkhuruja ani laimma idha waqa'u fi lkabair. era bakhawariji bo bagamba omukulembeze bwaba akoze ezambi eddene tumuveeko, tumwawukaneko, tetusigala naye kubanga balabanga akkirizibwa n'okuttibwa. kati bakhawariji era kyobula bafuluma ku Ali radiyallahu anhu wa arda. era ye bid'a yasooka mu busiraamu, bid'a y'abakhawariji. so singa oli omusajja yabadde ayeyitiririza ng'agamba mu bid'a yasooka busalafu, kati lwaki oba teyeebuuza waba lwaki tatunulako mu bitabo? bid'a yasooka mu busiraamu bid'a y'abakhawariji abafuluma ku Ali radiyallahu anhu. tayib, kati waliwo gurupu endala, jamaa endala bebayita mu'tazila. bamu'tazila ate bo bagamba al insanu idha waqa'a fi lkabira min alkabair, omuntu aba akoze ezambi eddene la nukhrijuhu fi dairati almu'minina, tetumujja mu bakkiriza, ate wala nukaffiruhu, tetumukafuwaza. kati bababuuza abeera atya nti yakunu baina manzilatayn, abeera wakati we gurupu bbiri, taba mukaafu ate taba musiraamu. bagamba abeeraawo muntu bwakola ezambi ddene la yakunu kafira indahum wala yakunu muslima, taba mukaafu ate taba musiraamu, abeeraawo wakati. kati ku nkomerero bababuuza ku nkomerero ma maaluhu fi lakhira yakuluna fi nnar, baba bagamba ku nkomerero agenda kubeera mu muliro lubeerera na lubeerera. bamu'tazila eyo nayo gurupu yabula, bo bagamba omuntu bwakola ezambi eddene abeera wakati we wa obukkiriza neki n'obukaafu. ate bano bamurji'a, bamurji'a bo bagamba batya? bamurji'a bo bagamba anna al-a'mal laysat laha dakhal fi musamma al-iman, بمعنى أن الإنسان مهما فعل من الكبيرة لا يسلب عنه اسم الإيمان. بمغامبا ebikolwa by'omuntu byakola tebiina effekti yonna gye bikola ku bukkiriza bwe. oba omuntu abbye, oba ayenze, oba alyazaamaanyiza, oba asse, oba akoze eki, bo bamurji'a bagamba omuntu ne bwakola ebikolwa, ne bwaloga masala, ne bwaloga, ne bwajeeja eddiini, n'ajerega Allah, n'ajerega n'omubaka, bo bagamba ebbanga lyamala nga mukkiriza, ebyo tebiina effekti. kubanga limaadha liannahum yukhrijuna al a'mal fi musamma al iman, kubanga bo emirimu bagijjayo, essala, okusaala, okusaddaaka, byetukola byonna bagamba tebiina kakwati na bukkiriza. omuntu ne bwa mahma irtakaba min al kabair, ne bwakola amazambi agafaana gatya, just kasala nti mukkiriza, tegayina effect. kati sheekh wano agamba muno mulimu okuzzaayo obubuze bw'abamurji'a, kubanga sheekh agambye kooli kayogera ekigambo ky'obukaafu ng'asaaga oba agenderedde, oba n'akola ekikolwa ky'obukaafu ng'agenderedde oba asaaga, akaafuwala. kubanga ye itiqaadi ya ahli sunnati wal jamaa. ba ahli sunnati wal jamaa bo bagamba batya? bagamba al-iman qawlun bil lisani wa amalun bil jawari yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. ahli sunnati wal jamaa al firqatu an najiyah
الفرقة المنصورة بأهل السنة والجماعة بأهل الحديث أقول نمن يقاوي بابا قام الإيمان قول وعمل وبكرزا مينجرام إتقام تتوغرا إتوينجزام بالسلام واعتقاد ننذكرزا قول واعتقاد وعمل توغرا إتقام نتشكا قسم متما آتي نبكرا نبينجرام قول واعتقاد وعمل واعتقاد وقول وعمل بمعنى شيء بتكذب أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان ييونغرا ومن تبدوا كلا أمير مجيم سنبزري الله تبارك وتعالى إلى والذين آمنوا زدناهم هدى الله قال بكر ذا tubongera obuki twabongera obulungamu batubongera obulungamu kale kitegeeza obukkiriza omuntu bwakola emirimu emirungi bweyongera wayankusu bilmasiya ate bwajemera Allah obukkiriza nga bukola ki nga bukendeera kyobola nabbi yagamba la yazni zani hina yazin wa huwa mu'min wala yashrab alkhamr ولا يشرب الخمر شارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن في معنى كلامي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن omukiriza tayinza kwenda mukiseera wayendera kujja ngo obukiriza buba bukendedde tasobola kunywa mwenge kiseera wagunywera kujja ngo obukiriza buba bukendedde kati kitegeeza bamurujia eno kawulu yaabwe enfu eyogamba nti omuntu ne bwakola ebikolwa obuzibu obulimu nti abantu bajja kukola ebikolwa ebyobukaafu ye murujia amugaya atukafu wadde imaani yo giwulira otya tyatayina buzibu enniya zaffe ennungi nabagamba tibalina buzibu enniya zaabwe nki enniya zaabwe entuukirivu twawuliraho nagamba enniya zaffe entuukirivu anna kibi nnyo idhan kati sheekh agamba وهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يكفر حتى يعتقد بقلبه بلغا من تكافولا مكتوسا غامزه كيكيريزا تو بلغو مكيريزا متيما ابوكيريزا متيما gwe butebuyina mutawaana la niwaba tabukiriza kasaffe tumulaba nga Yesu nseka masabo ayagala bamukeberemu aloga akola ki natugamba nawe toyina njawulo لا فرق بين الجاد والهازل أو الخائف الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوف تولين جول وقت وموتو أبدين على السياسي أخذ أجندرد أو بابدا ساقم مسازي أو بابدا تدي أشكذر وأكتيا الذي يفعل هذه الأشياء قريبين تيجو دفعا للخوف أشكذر كوي ديفيندينغا كوي جاكو كتيا فالواجب عليه أن يصبر ekimukatako kugumiikiriza nagamba illa almukrah okujjako gwe bakasi obukasi akakiddwa oye bwakola ekintu ekimujja mu bukaafu la nukaffiruhu liannahu mukrah omuntu bwakola ekintu ekimujja mu bukaafu naye nga bamukase bukase nga bamukase bukasi tetumukaafuwaza naye abamanyi bayawula okukaka ne bagamba n'okukaka kwa mirundi ebiri waliwo omuntu gwe bakase naye ng'alina option eyo bagamba nedda eyo takaafuwala ate waliwo gwe bakase masala singa bamuteerawo ebintu bibiri okukola kino nga zambi ddene n'okukola ekikolwa ekirala nga kya bukaafu oyo alina option ne bamukaka ne bamuteeka ku gun point ne bamugamba kola kino oba kino naye ng'ekimu kye bamugamba okukola zambi ddene ate ekirala kimukaafuwaza kati oyo alina option oyo la yadkhulu min dhimni haula tayingiramu mbano kubanga oyo alina option naye sheekh agamba idha ukriha baba bamukase an yakula kalimata fiha kufru okwogera ekigambo nga kirimu obukaafu
walam yumakkinuhu atakhallusu min adh-dhulmi illa biha, nga talina bwayinza kuva mu bulyazaamaanyi obwo bumukoleddewako okujjako ng'ayogedde ekyo ekigambo ky'obukaafu. falakhasa lahu llahu fi dhalika, oyo Allah bwe yawa olukusa asobola okwogera ekigambo ekimukaafuwaza, nga bamukase nga tewali mbeera gyayinza kuva mu bulyazaamaanyi obwo bamutaddeko okujjako ng'ayogedde ekigambo ky'obukaafu. awamu n'ekyo abamanyi baffe bagamba singa omuntu bamukase ne bamugamba vunnamira essanamu, vunnamira essanamu oba samira, bw'otosamire tugenda kutta, kati abamanyi oyo bagamba byombi bikkirizibwa ku ye kyasalawo okukola. asobola okusalawo n'agamba zisobola kuvunnamira sanamu, sisobola kusamira, sisobola kusaddaakira muti, sisobola kusaddaakira ntaana, oba munzite ne bamutta. akkirizibwa okufiirira amazima. walahu sabukun fi dhalika, era alina abamukulemberamu eyo embeera. qutila ashabu al-ukhdud annaari dhati al-waqud idh hum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. era omukyala eyasembayo yajja n'omwana we nga babasuula mu muliro, omwana eyasembayo omukyala yajja n'omwana ng'amukutte bw'ati. omukyala aba agenda okwesuulamu, omuliro ne gufuuwa bwe guti, n'adda emabega ng'atiiridde omwana we. Allah n'ayogeza omwana n'amugamba, ya umma alqi binafsik, maama weesuulemu, fa innaki ala alhaqi, uli ku mazima. kyalo olwawulira ekyo neyeesula, kasita yawulira nga omwana yakyogera neyeesulamu muti. kati idhan abo bakulembera nga bafiirira amazima. kisa ya Abdullah ibn Huzafa ne banne be yali nabo, oli omusajja omukaafu yabakwata ng'abagamba boogere ekigambo ky'obukaafu ne bagaana. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bamukwata ne bamubunyabunya ne bamusiba nga baagala yogera ekigambo ky'obukaafu, ne batuuka n'okumulaganyisa obukulembeze. oli n'amugamba ngenda kuwa obukulembeze bwange, naye ebyo byogamba ebyo byosomesa obibeeko. n'amugamba wallahi law ataitani jamia mulkika wa mulka abaika wa ajdadika an atruka dina muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ayn ma fa'altu. yamugamba wallahi ne bompa obufuzi bwo n'owa bakitaabo n'owa bajjajjaabo ndeke eddiini ya muhammadi olutema lw'eriiso sisobola. n'amugamba ma mulkuka wa mulka abaika wa ajdadika yusawi indi filsa, obufuzi bwo n'obwa kitaabo n'obwa jjajjaabo mu maaso gange tebwenkaana wadde akasimooni bweka. filsa bwe butundutundu obukola dirhamu emu, dirhamu emu yenkana singi 10. namugamba obufuzi bwo n'obwa tata bwo n'obwa bajjajjaabo bonna ne bwobugatta ne bwompa ensi yonna tenkana mu maaso gange wadde filsa emu, akasimooni akatono. idhan Ibn Taymiyyah yagamba Imaamu Ahmad bin Hanbal bamukuba ne bamuwalula mu kkubo, ajasi baagala yogera ekigambo ayakula bi khalqi al-Qur'ani fa aba. Imaamu Ahmad bin Hanbal bamuwalula mu kkubo ne bamukuba naye nga baagala yogera ekigambo ekyo anna al-Qur'ana makhluq. kanu yuriduna an yaqula hadhihi al-kalima al-khabitha, bali baagala agambe just ekigambo kino, gamba nti Qur'ani kitonde. nagala Qur'an laysa bi makhluqin, Qur'an si kitonde. ne bakuba ne babonyaamu ne bamisani mu katale nga bamuwalula, naye fakana al-ghalaba thumma kana al-ghalaba lahu. oluvannyuma yawangula Imaamu Ahmad ibn Hanbal, oluvannyuma yawangula. idhan kati omuntu baba bukakokola obukaafu, okwogera eri obukaafu, alina options b, waddembe okugaana. n'agamba la kisobola. akkirizibwa okwogera ekigambo ky'obukaafu, naye abamanyi bagamba abeera alese ekisinga obulungi.
aba yagadde okufiirira eddiini ye ne tawhiidi tewali buzibu abeera ku ddaala ddene wamma bw'aba yogedde ekigambo ky'obukaafu era tewali amugaana akkirizibwa okyogera kasita akakasa ebintu bibiri ekisooka kwe kubeera ng'omutima gwe guli ku Allah akkiriza n'omutima gwe ekyokubiri nga ddala akikola kwejjako buli azaamaanyi abagenda omutuusa ebyo bibiri bwe bituukirira falahu dhalika akkirizibwa okwogera kati shekh kyeyagamba man kafara billah Allah yagamba man kafara billah omuntu yenna wakanya Allah makuna ayogera ekigambo ky'obukaafu min ba'di imanihi oluvannyuma lw'okubeera nga abadde mukkiriza amakulu ayina omusango avunaanwa omuntu yenna ayogera ekigambo ky'obukaafu ng'abadde mukkiriza avunaanwa n'obusiraamu n'abuvaamu era abaliwa nti afuuse mukaafu ng'abalala illa man ukriha okujjako yaba akoze eki abaakakiddwa rajulun mukrah wa qalbuhu mutma'innun bil iman naye ng'omutima gwe mutebenkevu muki n'obukkiriza nibamukako okwogera ekigambo ky'obukaafu naye ng'omutima mutebenkevu mukkiriza oyo talina musango bihadha shartu wa yakunu qasduhu dafa al-ikrah faqat Sheikh agambye okkirizibwa okwogera ekigambo eky'obukaafu n'akakwakuliza ako kayogedde kekaluwa wa yakunu qasduhu dafa al-ikrah faqat ng'agenderera kwejjako obulyazaamaanya n'okumukaka kuba mukaseeko illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi okujjako ng'omutima gwe gubeera tegukkiririzamu ebyo byayogera kyaba akkirizibwa okubeera ng'ayogera ekigambo ky'obukaafu mushafahatan talaffudha wano ku mumwa ng'akyogera wa qalbuhu mutma'innun bil iman bimaana la ya'taqidu ma yatalaffadhu bihi nga bino ebyayogera nsi byakakasa mutima muno akakasa Allah akakasa tawhid akakasa Allah alyomu akakasa Allah tamuvumye oyo akkirizibwa okwogera kama hasala li Ammari bun Yasiri alladhi sababu nuzuli al-aya nga bwe kyaliwo ku Ammar bun Yasiri eyavaako okukka kweyo aya alladhi sababu nuzuli al-ayati fihi sababu nuzuli al-ayati fihi yali ensonga y'okukka kwa aya kuye radiyallahu anhu lamma akhadhahu al-kuffar abakaafu bwe bamukwata wa'adhabuhu ne bamubonereza hatta yaqula okutuusa lwe yayogera fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekigambo kyeyogera ku nabbi ayya makulu yasubbu ar-rasula sallallahu alaihi wasallama bamukwata Ammar ibn Yasiri jukira baali bamaze okutta taata we ayitibwa Yasir wakadhalika qatalu ummahu Sumayya wakatalu abahu ne batta taata we ayitibwa Yasir ne bamugamba gwe batolaba kye tukoze bali nawe goddako ne bamugamba okujjako vumayo Muhammad ekigambo kimu w'omuvuma nga tukuleka kati Sheikh agamba fawafaqahum nakkiriza kye baali bamugambye wasabba ar-rasulu n'avuma omubaka sallallahu alaihi wasallam wano waliwo ebigambo bibiri wano ekisooka wano Ammar ibn Yasir bamugamba avume omubaka sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo nga bwamuvuma nga bamuleka jukira wano twagamba omushiriku talina kyamaanyi kyakwagaza mu kusuula enzikirizayo just kaba kantu katono bwe kati olaba bafaanagana omushiriku talina kyamaanyi nnyo kyakwagaza tosamire obunami ozimbe essabo okoleki just kubasalira busalizi mbuzi ey'okusamira ate okusala obusazi era ogenda kwogera bisimillah ekyo kirina nsonga ki just akwagaza akantu katono omushiriku talina kyamaanyi nnyo kyagamba mbomale kwagaza tayagala kulaba ng'obabeera wala ng'obaawukanako jasi tutambule ffenna tuli ba Luganda Luganda kwagalana ekika okuweza ekika ebugambo gambo obwo obusikasika nga butego
kati ne bano bagamba ono Ammar ibn Yasir yasiru vumayo nabbi nebo omuvuma akantu katono walumuvuma nga tukuleka bekikulu kuvuma nabbi kyebagala okiraba eyo nsonga nkulu nnyo eri wano ekyokubiri ekiri wano fawafaqahum nakkiriza kye baali bamugambye wasabba rasula n'avuma nabbi wano tebayogera kiki yamuvuma qasdan nga bakigenderedde okitegedde kyeyavuma nabbi wano tebakyogera omutwigamu nti ekibi tebakyogera mu lujjudde ngaabo walimu abamu abasomesa engeri gye bakwanangamu abawala edda ate abanego ako nako akakojo kakolanga olina akayigiraawo ngaakayigidde ku seeka oba omuwali munaatuyigiriza firimu ali ku kutuba nayogera firimu oba ebikolobero byalabye mu bantu bwe nabadde wagundi aji kasoleko sembera nkubuli toyogera ogenda kubanga obalagiridde era abaana babayiga okubba bataata baabwe nebikinaye nga babisomaawo ku firimu abaana ne bayiga ngeri gyanabbamu ekisenge gyanabomule gyakola ki ebibi tebabyogera era Ibn Baz rahimahullahu taala yagamba nti okwogera ekibonere ekyonoono yaga tahdidul munkar bimaana an yuwaddiha al-insan wa an yubayyina al-fi'la al-fahish aw al-qabiha. Imam Ibn Baz yaga tahdidul munkar yu'addu dilalatan ila al-ma'siyah. Tahdidul munkar okwogera ekintu bidhabti nga bwe kyakoleddwa oba oli bwe yalusa olukwe lw'okutta omuntu n'olunyonyola lwonna paka lwe yamusse yu'addu dhalika kibaliwo ekyo ti dilalatan ila al-ma'siyah olagiridde abantu ekintu ekyo abali tebakimanyi. Bw'obeera ku kituuti toyogera bikolwa ebyakoleddwa oli engeri gye yayiseemu n'atuukiriza ekyokutuga omuntu oba okumutta oba okumukirimbula oba okumubba tetukyagala kukiwulira mu sheekh nga yakyogera ku kutuba kubanga agenda kubalibwanga mulimu omuntu awo yalemererwa dda butya bwatuuka ku ekyo ekikolwa kati irimu n'agijja ku seeka watu ng'akisomesa. Kati kyolaba bano bwe baamanya Usaama Ammar ibn Yasir kyeyavuma nabbi tebakyogera. So ekibi mu shariya tebakyogera bakikisa era tebakyezzaako era mu mpisa z'abaruwaati ba hadithi ekibi tebakyezzaako era kyeyoleka nnyo mu hadithi ya taata wa nabbi omuto raawi wa hadithi yarawa hadithi nga swiga gyakozesa alinga ye yayogera naye bwe yatuuka ku kigambo Abu Talib kyeyayogera ekyasembayo teyakyezzaako nti ye yayogera. Yagamba bwe yakituukako yagamba faqal n'agamba huwa ala millati Abdul Muttalib huwa nti ye afiiridde ku nkola olaba n'atagamba nze n'atagamba nti nfiiridde olaba ekyo nti nfiiridde yagikyusa nga ti huwa faqala huwa ala millati Abdul Muttalib n'agamba ye afiiridde ku nkola yaba Abdul Muttalib. Lwaki? Kubanga bwakyezzaako aba yenasabyeko ekikolwa ekibi era guba guno omulembe gw'okukutula basobola okukakutulamu ako kokka senga akyogera bwato ng'akyetaddeko basobola okukakutula kapa nebakateeka mumula. Kati ebigambo bwe bityo tebabikkiriza muntu kubyenasabako oba okubyogera kubanga kibalibwa nti otaddemu kasonda baasa badde tebabimanyi wakadhalika obalibwa nti senga okyezzaako oba wetaddeko ekintu ekiyinza okukwata kati bakireka tafaula si kulwa kimukwata. Era ne mu ilimu ya fiqhi bwe baba basomesa bagamba law tallaqa rajulun zawjata senga omusajja atadde mukyala we ata ne talaka tebagala gyessaako tagamba law tallaqa rajulun zawjata senga omusajja ata mukyala we okyaba kubanga senga akyetekako nti ntadde mukyala wange senga nta mukyala wange
la bagamba la sikituufu tebakyagala kikozesa ekyo bafuqaha bakiteeka ku muntu mulala tasobola gamba senga nzisa omuntu la agamba law qatala shakhsu insana senga omuntu alina gwasse tasobola kiteekako nti ye ekiraba ku muzadde n'agamba ati senga taata wange anywa omwenge nakyo si kirungi kukiteeka ku mwana wo wadde taata wo wadde abantu b'oluganda lwo. Tayib, Sheikh rahimahullahu ta'ala agamba nti naam lamma fa'ala dhalika Ammar ibn Yasir jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nadima wa jaa nadiman ila ar-rasul sallallahu alayhi wasallam khaifan nga ono byamala okukola ekyo kikolwa yajja eri nabbi sallallahu alayhi wasallam nga yejjusa era nga khaifa atidde mimma hasala lahu olwekyo kyeyakola ekyokuvuma nabbi. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nabbi yamubuuza ekibuuzo kimu, kaifa tajidu qalbaka, omutima gwo wesinganye nga guli gutya, amakulu ki kyowulira mu mutima gwo? Qala, n'amugamba mutma'innan bil iman, omutima gwange mutebenkevu nnyo kubukkiriza. Qala, nabbi n'amugamba fa in aadu fa'ud, ne bwe baddamu damu nvume. Namugamba fa in aadu fa'ud, ne bwe bakuddamu damu era okyogere tobakukyokya. Wa anzala Allahu ta'ala qawlahu ta'ala, Allah kwe kusetteeka erigamba illa man ukriha, okujjako byabakoze eki akakiddwa omukakibwa, wa qalbuhu mutma'innun bil imani, naye ng'omutima gwe mutebenkevu kuki? Kubukkiriza, oyo aba tayingidde mu bukaafu. Wa qawluhu ta'ala, nitteeka lya Allah eddala erigamba la yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Allah yagamba la yattakhidhi almu'minuna alkafirina, omukkiriza tafuulanga abakaafu awliya'a, mikwano gy'enfanfe, min duni almu'minina, nalekawo bakkiriza banne. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in, era alikola ekikolwa ekyo ewa Allah talinayo kigambo kyonna, talinayo nsonga yonna ewa Allah. Kasitaafa nga alina muwalatul kuffar, kubanga eyo aqidatu zezimu ku aqaidi ennywevu ennyo, aqidatu alwalaa'u walbara, nga bwe twagiraba aqidatu alwalaa'u walbara erina okubeerawo ila qiyami saa, okuba nti omuntu yu'aadu alkuffara wa yuhibbu almu'minina, ayagala abakkiriza emikwano gy'enfanfe. Wamma abakaafu ku byeddiini la si banne mu byensi basobola okuba banne mu kutunda n'okugula, naye mu byeddiini la si banne. Kati n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala alikikola n'alekawo bakkiriza banne, n'ayambagana n'abakaafu, n'akosa obusiraamu, falaysa min Allahi fi shay'in, wa Allah talinayo kintu kyonna, illa an tattaqu minhum tuqah, okujjako ng'akikoze ittiqaa sharrihim, ng'ayagendereramu kwewala bubi bwa kiraba, illa an tattaqu minhum tuqah, okujjako ng'akikoze kwetaasa kwetakkuruzaako buki? Obubi bw'abasajja abakaafu senga baba bamulemeddeko. Na'udhu billahi min mujibati ghadabi wa alayhi iqabi. Amin. Naam, idhan هذه هي النواقض العشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النفيسة. وبعد ذكر هذه النواقض سئل شيخنا رحمه الله وحفظه الله تعالى بعض الأسئلة التي تتعلق بهذه النواقض. شيخ رحمه الله تعالى باتوا بيمرز النواقض زنو اكمي الزنونا وبسلام. Oluvannyuma Sheikh rahimahullah hafidhahullah ta'ala yabuuzibwa ebimu ku bibuuzo ebikwatagana ne nawaqidh ezo. Wa hadhihi al-as'ila muhimma jidda, era ebibuuzo bino bikulu nnyo okubeera nga twalibul ilmi abimanya n'abitegeera, kubanga birina akakwata ne nawaqidh, kubanga abaabuuza si baali bantu ba bulijjo la, abaabuuza bino ebibuuzo baali bamanyi, abawalimu abatuula wansi wa darusi ya Sheikh Salih Al-Fawzan, abawalimu bennyini be baabuuza ebibuuzo bino, si baawamu nnaasu. Era ebibuuzo bw'obiwulira nga babibuuza
ومن يومانتون يتشبوز إنكو نبذا من العلم من يقرأ لنا هذه الأسئلة أن يرسم أسئلة من يضحي نفسه فيقرأ لنا هذه الأسئلة أن يرسم أسئلة تسمي كوزة تسمي ديني تغيند ماسو إذا تجزم على يوم جام درس الجا ديني نفت فني زفي إزاوانو إزقوات غاني الدرسين ما يقرأ لنا أن يرسم عمر يرسم سوكا جوين بيم وتسمي لكم زندال باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ نعم الجواب بينهما عموم وخصوص والشرك أعم من الكفر وكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. نعم نعم جزاك الله خير. سئل الشيخ حفظه الله تعالى السؤال الأول فقال السائل ما هو الفرق بين الكافرين والمشركين؟ وهذا سؤال مهم جدا لطالب العلم أن يميز أو أن يكون له معرفة بهذا الفرق. شكوى أن طالب العلم وكبوزة شيخ بامبوزا نجاولو تشيري ووقت هو مشرك نومكاف نجاولو تشيري ووقت هو مشرك نومكاف. شيخ ناغامبا الجواب بينهما عموم وخصوص بين وقتي وبيبغتا ate bayina ebibawula kitegedde bayina ebibagatta abashiriku waliwo omu nga ye munenemuuko ayina bingiko ate waliwo omu nga ayina katono waliwo nga ye abona byombi ate waliwo ebyeyawulidde omu. N'agamba ashiriku ekiyitibwa obushiriku a'ammu min al-kufri kyekigazi okusinga obukaafu. Obushiriku bwe bugazi okusinga obukaafu. fakullu mushrikin kafiru buli mushiriku yenna abeera mukaafu walaysa kullu kafirin mushrika naye ate si buli mukaafu nti abeera mushiriku. Tuli ffenna era bulijjo wano kyetuva tugamba nti omuntu abeerako mu muzikiti ng'asaala naye ng'ate the same time abeerako ne mu masabo ne mu kumala abalongo ne mu kwaba ennyimbe ne mu kuvunnamira abalongo abeera mubi okusinga Matayo atasiramukangako. Abantu ne banyiga nnyo basajja mmwe mwakula mutya omusajja ayambala n'enkuufira y'omujwenge najja ne muzikiti ate kati mumugamba mubi nnyo okusinga Matayo ye mmwe muli mwabaaki nga batulabira ddala ffe nga tebatutegeera bulungi. Omusajja alina n'ekkanzu yagenda ne Makka yawoowa n'okuwanika ye twagiriko naye olw'okuba alina ssabo kati ekyo kimufuula mu byosinga Pita kimufuula mu byosinga Pita. Ne shahada ajuugira yakuluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim agamba ashhadu an la ilaha illa Allah naye ate ssabo ali amina bino bintu byaffe munnaye tomanya eddiini kale tukolaki tujagala naye ate nebino toyinza birekera ddala ekikulu mwe mukyali baana bato ensi okiraba kati omuntu bw'atyo jjajjaawo sengaawo maamawo taatawo okiraba mukulu wa twale district kazi kimanyani naye ate asamiramu ate bw'asoma kutuba mubi n'okusinga Matayo atasiramukangako. Ina ebisajja mmwe muli bibi basiramu bannammwe ne mubakaafu ani yagamba abo basiramu bannaffe gwani yagamba abo basiramu bannaffe abo si basiramu bannaffe jama abo si basiramu bannaffe wadde olunaku n'olumu abasajja abajjako mu mizikiti nga kale mutugobye mu busiraamu musigaze obusiraamu bwammwe ye mwabuyingira ddi mwali mubuyingidde ddi tulyoke tububagobemu temubuyingiranga okiraba. Kati sheekh agamba falmushriku omushiriku ya'budu llaha wa ya'budu ghayrahu asinza Allah asinza n'ebirala asinza Allah asamira asinza Allah amala abalongo
asinza Allah aina lubaale, asinza Allah ye mukulu w'essiga asumika. Wa amma al-kafiru atono mukafu fa innahu yajhadu wujud Allah, ya wakanya Allah taliyo, mugamba Allah jalida ebyo Allah tayagala kumanya. Ate bya bashiriku abo nabo bali kubyabwe teri nebyo teri. Uyu mukafu mulaba mukafu piwa ya wakanya byonna nebya Allah teri, abateri tali kubya dini, tembawulira abatalina dini, nze siri kubya dini kati omukafu. Wakadhalika wasobola n'okuba y'omukafu nga yeefuula ali mu ddiini asinza, naye nga bw'omugamba eby'obushirika titugenda mu masabo, tetwabya ennyimbe, tetusamira, naye ng'ali awo kati omugamba ate yingira obusiraamu, ate nze siri musiraamu. Kati omulaba oyo yali yaddeko kusinga asamira nga bw'asaala. Era olaba Allah tabaraka wa taala abo nabo yabayita bakaafu, inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina. Olimba ahli alkitabi babanaswara n'abayudaaya nabo Allah yabakakasako obukaafu, naye asobola okuba munaswara nga takkiriza bya lubaale, takkiriza bya kusamira. Munaswara muyudaaya takkiriza bya kusamira, takkiriza bya lubaale. Munaswara muyahudi oyo mukaafu, tuli fenna oyo mukaafu. Wakadhalika agamba Allah taliyo, awakanya Allah, tayagala dini, oyo naye mukaafu. Abo bombi bali yaddeko kusinga omuntu ajja mu muzikiti nga bwasamira. Kati Sheikh agamba ono mukaafu fa innahu omukaafu ono yajhadu wujud Allah, awakanya okubeerayo kwa Allah, wala ya'tarifu billah, ebya Allah tabikkiririzaamu, wala ya'tarifu bidini min al-adyan, tayina dini jakirizamu dini zonna. Hadha huwa al-kafiru al-jahid, oye mukafu awakanya okubeerayo kwa Allah n'eddiini. Amma al-mushriku, naye atono mushriku fa huwa ya'tarifu wa ya'taqidu, era bw'omugamba agamba ffe tuli basiraamu bannammwe, okiraba ya'tarifu yekakasaako nti musiraamu, yekakasaako nti munnaddiini, wa ya'taqidu era akkiriza eddiini ajagala. Walakin ya'budu Allah wa ya'budu ghayrahu, naye obuzibu bwasinza Allah ate ne bwasinza n'ebiki n'ebirala. Fa huwa mushrikun kafiru, oyo mushriku mukaafu. Fa kullu mushrikun fa innahu kafir, buli mushriku abeera muki mukaafu. Walaysa kullu kafirin yakunu mushrika, naye si buli mukaafu nti abeera muki mushriku. Asobola okubeerayo mukaafu nga si mushriku. Mathala ya akkiriza mu madini amalala naye ati tasamira, mugamba onoosamira onoomala abalongo ebyo situbikola, ebyo bya sitaani, ebyo bya bukaafu, ebyo bya sitaani, ebyo bya sitaani, sigenda bya sitaani. Kati oyo mukaafu atali mushiriku, okiraba. Lianna Sheikh yagamba nti walaysa kullu kafirin yakunu mushrika lianna alkafira, kubanga omukaafu qad yakunu mulhida jahidan, yabeera awakanya okubeerayo kwa Allah era nga awakanya eddiini, asobola okubeera bw'atyo mukaafu naye nga talina bushiriku bwonna bwakola. Idhan ekibuzo ekisembayo, qala sailu ahsana Allahu ilaykum, yaqul yagamba ashkala alayna qawlu almuallif al-i'radu an dini Allahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, هل يدخل فيه الأوام اليوم الذين لا يفقهون العلم الشرعي ولا يرغبون به ولكنهم تعلموا من طفولتهم التوحيد وعملوا به؟ شيخ يبوزا nti shekhe ekigambo ekikafuwaza omuntu ekisembayo eky'obusiraamu al-i'raadu an dinillah, okuba amabega ddiini ya Allah ta'ala, la yata'allamu omuntu naba nga tagisoma, wala ya'malu bihi, era tagikolerako. Hal yadkhulu fihi al-awamu al-yawm, n'abantu aba bulijjo bayingiramu alladhina la yafqahuna al-ilma ash-shar'a, abatasoma mateeka ga busiraamu, wala yarghabuna bihi walakinnahum naye nga min tufulatihim, okuva mu buto bwabwe, walakinnahum ta'allamu min tufulatihim at-tawhida, ng'okuva mu buto bwabwe basoma tawhidi wa amalu bihi, era bamukolerako.
kino Sheikh kyabuuza kibula abantu bangi, abantu aba bulijjo abataasoma ddiini n'amateeka g'obusiraamu nga manyi tebagamanyi, naye okuva mu buto bwabwe baawula Allah tawhidi gwe baliko, naye waliwo amateeka amalala ge batasomye. Abaffe nabo bayingiramu mwabo, okiraba kubanga abantu baawulamu emiteeka ebiri. Waliwo abasoma ebyedduniya, waliwo n'abasoma eddiini ne bafuuka bawalimu ne bakenkuka mu ddiini. Kati abuuza bali abasomi bayibula, bano bayibula abasoma ebya bulijjo bategeeza abuuliza mmwe abuuliza mmwe bayibula. Okiraba abantu aba bulijjo basoma byabwe, bamanye okusobola obugundi obutishaati China, bamanye empale eza Zaros mine egundi double pocket, babimanyi ebyo, babeera mu ebyo nabo. Kati bayingira mu bataasoma ddiini era abatajagala era abagikuba amabega. Kibuzo si kikulu agiyibula kino kikulu. Maye abantu sebo baddeyo ne bafutubala kuba walimu ne bagamba abaana batwale mu ssomero ly'egindi basooke basome ebyamagezi. Ebyo ebyeddiini banaabisoma oluvannyuma. Ebyeddiini bye byaki? Sooka basomesa ebyamagezi, ebyeddiini bajja bisoma oluvannyuma. Allahu akbar. Kati abasoma ebyeddiini bye basoma ebyaki? Ondoozo kiraba kyategeeza. Abaana batwale basome ebyamagezi. Waliwo n'omuzadde gwe nawulira akaayana ng'akaayana ku ssomero, baseeka eddiini nnyingi, mukendeze ku ddiini. Abaana eddiini nnyingi wano, ng'ali mu lukiiko lw'abazadde, eddiini nnyingi. Obudde bwe muwa eddiini mukendeezeeko. Eddiini nnyingi oba agipimisa ki nnyingi bweti. Abaana mubasomesa ebyamagezi. Obudde obw'eddiini mukola essaawa nnyingi. Kiraba kati mwe abaasoma embuto z'ensiri zibakozera kyessaabazi Nabongo simanyani Shaka Zulu Napoleon Jipiri mwasoma embuto z'enziri kati zikuyamba ki okuva ku makya paka kawungeezi. Ebibira by'egindi zimanyi byabwe. Okusenguka kw'Abazulu kukuyamba ki okuva ku makya paka Canadian simanyani gwe wasoma gwe muzambuza gwe wasoma Canadian bigundi. Canadian bigundi akuyamba ki okuva ku makya paka kawungeezi. Naye omwana yasoma mu P3 n'asoma alhamdulillah rabbil alamin al-Fatiha ku mwalimu omulungi. Nakati olunaku agisoma emirundi nga 17. Olunaku yasoma mu P3 okuva ku makya asoma fajiri emirundi 2, dhuhuri emirundi 4, asri emirundi 4, magharibi emirundi 3, isha emirundi 1. Al-Fatiha yokaji yasoma mu P3. Kati Canadian gundi akuyamba kibu. Obeera wano okukwata misomo gy'abawalimu kati. Niwe wasoma Canadian bigundi. Olunaku lwonna oli mu kusoma lubuto lwa nsiri. Terulina kye lwakuyamba. Ya hasrata. Okiraba kakati Sheikh yabuuliza bano babayibula nabo n'abawaayo ka chance naye ne bano bayingira amakasajja amadalasa nabo bagagala. Okiraba naye tebasoma nnyo biri ku bigenda wala. Okiraba abawalimu tebasoma byamagezi. Allahu akbar. Biri byamagezi mwana musuka atwala asoka Kurani anagikwata oluvannyuma asooka ebyaki ebyamagezi. Kati ffe twasoma byabusiru. Kati bwe twasoma byabusiru ate mwe abatuddo boloza bavumye nzezeka namwe abaya bavumye eddami babi aula in the first place abasinze kuvuma mwe. Okiraba naam bagamye babi aula mu Warabu okuba ati mwe aba bavumye ennyonnyo. Naye almuhimu biri tubisoma tubifunyemu empangaala y'edduniya ey'akaseera akatono. Naye bino tubisoma tufune empangaala ennungi ku nsi ne ku nkomera. Bino ebyaddiini bye biyimiddeko okwesiima kw'omuntu okw'olubeerera. Wamba biri saada yabyo eri mu akkata erina akaseera katono nnyo. Ma baina alhayaati ila lahadi kuva ku nsi paka bye bakubika bye bakubise
emaali abaana science biki byonna biwakola byonna biwasoma tewali abantu bangi bali wano basomerera ebintu biyitirivu era bakadde baabwe babaweeranga balinamu essuubi ddene naye kati bali ku bobiti wali bayimba bobiti batunda gundi z'abaana stokisi z'abaana babanga kugenda China kuleeta gundi almuhimu sheikh yagamba aljawabu okuddamu la yadkhulu haula abo tebayingiramu bayibula tebayingiramu bakafuwala liannahum kubanga abantu abo ajizuna an taallum balemerwa bulimwa kusoma ddiini au mutakasiruna an taallum oba kale bagayalizi okusoma eddiini hum muslimuna naye kituufu abantu abo basigala basiraamu wa hum mu'minuna era bakkiriza wayabuduna Allah era ne Allah bamukola ki bamusinza ma hum mithlu al-mu'rid tebalinga oli atayagala ddiini atasona tula mu darsu tusobola mufaananya ngaabo al-mu'ridu gwe baali boogerako akafuwala olw'okuba amabega eddiini al-mu'ridu alladhi ma lahu raghabatun fi al-ilmi yo atayagala bya elimu nga basomesa tasobola kutuulawo wala lahu raghabatun fi ad-diini nga n'eddiini yennyini tajagala wali omusajja eddiini ajagala naye Qur'an oluusi mutawaana okusoma eddiini ajagala naye oluusi obudde bumukwata n'atasobola kutuulawo okusoma kati oyo ayagala eddiini tasobola mufaananya ne bali abakafuwala n'agamba hatha huwa al-mu'ridu ayitibwa mu'ridu yatatuula we basomeseza yatayagala ddiini nga n'eddiini tajagala oyo gwe bayita mu'ridu tayagala gikolerako tayagala kutuula we basomeseza kubanga bw'anaatuulawo bagenda musomesa ebintu bibe nga bimukakatako kukola ate ye tayagala kukola ati kyakola ng'adduka we basomeseza tayagala kubeerawo kuba bajja musomeseza ebintu bitandika okumuluma ate bagamba ekino sajja abo bateeka mu ddiini ebintu ebikaluubiriza abantu kati tatuulawo atya kumulaalikako ibaadaati zatayagala kukola okiraba kati era n'abantu bangi abatayagala ddiini tebaagala baana bali kusomera mu masomero ga ddiini kubanga yenye eddiini tajagala abaana bajja kutufiikira no bannalukalala batandika ebintu by'eddiini buli nnaku baleete obutuntu eswala efuuka eswala wakawa nedda era waliwo omukyala yagamba bamunoonyeza omusajja naga naye tonnoonyeze w'eddiini ennyingi yennyini mukamwako naga tonnoonyeze w'eddiini ennyingi sijja musobola kati omusajja tayagala wa ddiini nyingi naye oli tumujjukira musajja waffe ayagala otuwa akaana ak'obuwala yagala akaana ngenda kawa abasalafu akaana kayitiriza eddiini awaka wano ngenda bakatwalire eddala naye nga kaana kato eddiini esussa awaka wano akaana buli kimu bakatwalire eddala kagenda kuwonoona abaana abalala bani abantu bali mu nsi muno batetegereka agenda katuwa kana kafuuse ensonga wakakamu kana kayitiriza eddiini abasalafu bakatwale atulaba bamanyibwa abasalafu bakola eddiini munnange barakallahu fikum